nange omimbi Rema namakula sibirungi nakamu era nga kiri mu bufumbo bwe birabika ebintu there is some questions ziri mu kubeera nga tezigenda mu maaso side ze munange tuba tukyali awo waliwo obutambi busobola okubeera nga ate abusobokayo ku social media era nga obutambi obwo bubadde bulaga nga mulimu omusajja nga alina ekirevu gamba ng'enfaanana ye ya Dr. Hamza nyini era nga ono abadde ali mu kubeera nga ate munange atambula ku street era nga ekisinza okubeera nga tekyewuunyisa abantu tabadde yekayika abadde akutte ekyana ekyobuwala mu ngalo naye ng'ekyana ekyobuwala kirabika bulungi ng'ekyana kinyirira ng'ekyana kimyufu era nga obutambi njagala kubeera nga tebukuzanyira osobola okubeera nga ate naawe weerabirako ku biki ebisobodde okubeera nga tebigenda mu maaso saidi ze sako n'abantu besobodde okubeera nga temunange boogera ku nsonga ezo naye nga banange si byangu n'akamu kirajjukirwa Dr. Hamza kino nno tekyewuunyisa nnyo kubanga Dr. Hamza musajja musiraamu era nga sofa alina abakyala abali official babiri Rema Namakula sako n'omukyala eyasookera ddala so Rema Namakula mukyala namba 2 kakati no omwana obuwala ono asobodde okubeera nga ate alabwako mu butambi bwebibanga bituufu Dr. Hamza kitegeeza nti agenda kubeera nga ate afuna haki namba 3 obutambi ngenda kubeera nga tebukuterawo awo sako n'ensonga endala nnyingi nnyo zirina okubeera nga tezitambula mu ggwanga ly'e Uganda tuula bw'otuzikalira sheeka kirafu mufuna ku namba zisimu zitawo ku bisika zijja kubeera nga takulombereddwa ensonga zo zijja kubeera nga tezitambula bulungi nnyo maridadi sana katulabe ki ekiriwo ku nsonga zino eza Dr. Hamza nga mukutegeeza n'ensonga endala nnyingi nnyo tebaawo. Hello, Mr. Hamza Sebunya, how are you? So I want to categorically state njagala okwongera okukikaatiriza omukazi Nanyange Cissy byabadde anjogerako tebibadde bituufu. Abadde mu setting abadde mupange ng'akozesebwa abantu abakyamu abagala okwonoona erinnya lyange n'okunzija ku mulamwa. Omukazi oyo emmwanyi z'agamba nti abanja n'abantu abalala 14 abazuuliddwa nti babadde nabo babanja emmwanyi abantu ab'emmwanyi bazibanja Bulegeya Rogers ye yabajjako emmwanyi. Bulegeya ono yannegayirira nali ngenda wa president nga nyina abantu bentwala nannegayirira naye mutwale ekisa kyange kyenkositinze emirundi mingi naye tewali buzibu mukama amala n'ansasula era naye namutwala ku olwo bwe yatuukayo n'ensaba president emmwanyi. President yali atera okumpa ku mmwanyi emabegako edda nali ngulangule from people nenzigabira abantu bange nga sizigula nti zange nga nzigula nenzigabira abantu bange era sisi ebyo byaleeta ebya 10 million ebyedda ebyalimba byali byadda era namugulako ate ye yansaba tinkuwulira ogule mmwanyi ne bba wange ali mmwanyi bbawe yazirima sisi wadduuka na kaduuka myanya biki si ngoye si wa mmwanyi bawe yazirima so long ago yali yansabako nti honorable mpulira ogabira abantu emmwanyi nange naffe ezaffe ziremedde butuguleeko ne mukwata ne mugula gwali just mutwalo $10,000 milioni 10 ebyo nali nabimusasule byabadde abireeta just kumixinga mu kintu kyabwe naye nga zino eze milioni 15 milioni 15 ezo siza Nanyange yekka ziriko abantu 14 era emmwanyi ezo yazibajjako Bulegeya. Kuddirayo nagenda ewa president omuntu ono yamanya nti ntera ogende wa president n'okutwala abantu ab'enjawulo nangamba naye mutwale. Bwe nasaba president emmwanyi mu meeting eyo ne mugamba w'ekitiibwa abantu bange ab'e Masaka bongereyo ku mmwanyi. President n'agamba no problem tubawe. Bulegeya oyo ne yeekiikawo nti ayina emmwanyi n'agamba munnange president nyamba nina emmwanyi nyamba nzisupplying zireme kundibirira mpaka contract yako mpaka contract yeyo supplying n'abantu abalala abaliwo ba candidates nali nyina ba candidates bemutwalidde okuva mu districts endala nabo ne bagamba abawe era Bulegeya ne yeesibako nti alina emmwanyi. Oluvannyuma kyazuulibwa emmwanyi teyazirina yali ayina ekirowoozo ekyokukola ghost supplies zino zikolerwaddwa nnyo abantu era ffe Masaka City abantu baffe ebiseera bingi babadde basima ebinnya nga waliwo ababalimbi nti tubaleetera emmwanyi ne zitajja ate eventually ne bawulira nti abaawandiika amannya gaabwe ate bafunye ssente mu gavumenti. So ku mulundi guno nze nakigaana ne mugamba togenda kukola supply ya mpewo njagala mmwanyi z'abantu bange nziweeyo nga president bwe yazibawadde. Nze saliza musango okulobinga ndi mukyala alobinga juzi nalobinga costas 2 emu nga ya youth diocese endala nga ya Kimanya parish na lobinga double cabins 2 era okuva wa president nga tuziwa ba sheikhs ab'abasiraamu regional kadhi ne district kadhi n'endobinga Noah's 2 emmotoka za Noah 2 waliwo ba pastor betwaziwa juzi nagulidde Buddu FC e Costa
nengera president ye yantopingira so nze I'm always lobbying. I lobby things, lobbying enkoko, emwanyi, ebijimusa. So nze gwange gwali kwa lobbying era ogutali musango. Wabula waliwo abantu nga olw'ennugu n'obujja era ajja kusigala akikuteekako nti Nanyange kye yayogedde kituufu kubanga ekyo ky'oyagala owulira olw'obujja bwo entegeerayo kizibu kyo si kyange. Your understanding, your level of understanding is your emergency, not mine. No, so tugende maaso n'obulamu nze teri kigenda kunzijja ku mulamwa. By the way, bwe bakutumanga abantu abategeerera ewala fuba okulaba nti otwala nnamere ate bwe bakutumanga abasiru n'otwala nnamere ekigezo oba okigudde. Cameras okujja ne zitunula mu bulege yanga nvuma yogera ebintu byonna byayagala. Zisiri musiru. Actually Honorable Balamu at some point yagambye aba camera mufulumye ne mugamba babeere nze yabadde avuma. Nze nagambye camera zibeerewo. Nzosobola okunnenyako n'oyogera n'ompakirako ebigambo naye nga nnyina ekinnya gye ndaba ogenda ng'ate mu buli ngeri ojja kigendamu n'enkuleka. So in a short time etaweza na wiiki 2 tujja kutegeera ani mufere ani muyaali. Bulegeya alina a lot of court cases ziri kumpi cases nga 2. Bubbi kufera abantu mataka eyo ne Kampala wano abantu beno bo bamumanyi. Ayinza okutunula mu kamera n'akwata nnamere kuba yoweerinnya n'amuteekako byonna byayagadde. But always remember that I don't laugh first, I laugh last and I laugh best. He who laughs last laughs best. Honorable Namere Justin Nsobuga Mamito wa Papito tateeba mu first half. Twala obudde onetegereze nnyo ate onjige. Siteeba first half. Nteeba second half ate nenvaawo ne win. Tujja kulaba. Sise Nanyange byabadde ayogera abadde akimanyi bulungi nti bikyamu. Era bwe twatuuse mu meeting, unfortunately wabaddewo parts ezirimu kamera ate nayo babadde bagobyewo kamera. Naye nengenda okulanga amazima mangi gabadde gayitawo wakati awo mu fulumye kamera nengamba nedda kamera zikomewo kuba omuntu bye yayogedde kulala ali mu kubikyusa. Unfortunately ate kamera we zaakomyewo ne baddayo mu bulimba bwabwe, but that's okay. Ekikulu yakkiriza ne banne bonna bo bali ba suppliers abalala ba coffee growers abalala bali bayogedde dda nti Bulegeya ye yabajjako emmwanyi. Ndi musanyufu nnyo nti comptroller wa State House asazeewo okusasula abantu abo bonna direct. Kwa bwe nabadde mu meeting buli onnabadde ngezako okugamba nti sente zino bazisasula abantu naye nga buli omu bamuwazize nga banshatinga down tetwagala tubenga bagwi baddalu esente baziwe Bulegeya yajja abawe naye nga ate ekituufu kiri nti we twafulumye meeting abantu abo they approached me the 14 they confided in me ne bwangamba nti honorable we have a bad feeling tuyambe sente zaffe baziwe ffe ngaffe. Comptroller wa State House atumya abasirikale atumya aba security bajje bawa abantu abo Masaka buli omu sente ze era mwebaza okumpuliriza ndudde nga nsaba comptroller okusasula abantu bano naye nga mugamba kubasasula direct. Ngenda kola interviews ez'enjawulo ku Calvin ku Sean ne Kasuku audio njaji playing and other relevant audios ndudde nga comptroller mubuulira nti omuntu ono bambi emmwanyi yazijja ku bantu wabula nga bwe bamutuma abantu tabatwalayo ng'oluusi bamuwane dates ne bamugamba Bulegeya abantu abo jangu nabo ku Lwokubiri he disappears kuba of course teyali ayagala sente baziweye. For him he was after money from the start. Nze nali nfa kuweereza abantu bange kubaloobingira. Njagala okuwulira bannamasaka nti bino bye muwulira eby'abantu abaleeta obulimba tebibawugula. I am still lobbying for you era ne mu March mukimanyi bulungi kuba ono drama ye wa last year November naye mu March this year President yatwongerayo emitwalo 14 egy'emmwanyi era ne mugifuna. Mwamusaba ebijimusa obubaka nabutuuka mwanabutuusa mwasaba enkumbi obubaka nabumuwa era yazituwa. Ffe bakyasinza okuwa enkumbi ennyingi era mwazifuna maka ku maka. Tractor mechanized center yagituwadde abasose ku level erimisa enkumbi namma mugenda kufuna nga ojja ne weewola tractor n'ogikomyawo. We're just getting land for the mechanized center kyova olaba nwanisanya abagala okubba ettaka lya government because we eventually need it. Olunaku olwaleero nkyagendera ddala maaso n'emirimu gyange. Parish model committees nyingi ezaalimu obufere tugenda kuddamu tuzironde. Olwaleero tugenda kuddamu tulonde eya Nyendo ward tulonde n'eya Kalagala ward. I am still hell-bent on Chisanja hakuna corruption and Chisanja no more sleep. Mukama wange president, Saabalwanyi ya commissioning nganzo omulwanyi we. I know the rules of engagement that he gave me.
sigenda kukkiriza muntu yenna kuntiisatiisa. Bwe nagaana omubbi oli okuteebwa nga waliwo minisita akubyawo essimu neŋŋaana omubbi okuteebwa ne mupangapanga muleesa omukazi ate ekirako omutola kye yayogedde abantu kye bataawulidde nti ye yennyini ayogera ne Bulegeya nti Bulegeya nkubira n'abanja naye namubuulira ekizibu we kiri ti Nameera agamba emmwanyi yazijja ku bantu so ajje n'abantu. There was even no need for drama here. Bulegeya kyabadde akola abadde akimanyi, but it's not the first time wazze nga njogerera ebigambo n'anvuma. Bulegeya muyaaye nnyo mufere, he's everything. Ate n'agattako okuba nti teyasoma. Omuntu ataasoma bw'aba evil abeera beyond too much. Naye obudde kaba kadde nga bwe nagambye nze nteeba second half tugenda maaso n'emirimu gyaffe. I shall not be cowed. I'm gonna work. I'm going to do my job. Sirina muntu yenna manja, sirina muntu yenna gwenzibye. I have money. Mukama yansaasira mwebaza ndi muwala mugagga. Nchagendera ddala maaso with enjoying my blessings and living my life. Lwensobodde nga ngabanako n'abalala. I don't have any reason to withhold anyone's money. Omuntu ayinza oleeta akaboozi akakadde. Mu 2015 Nameere baamubanjako balance w'emmotoka. Don't be so stupid. Of course abantu bangi abali mu kuvuga emmotoka ze babanjako. That's not a big deal. Plus, for my case, that's my past. Essaawa eno Mungu yansaasira. I don't talk a car, I talk cars. So tetwasaganya okubeera mubiri cheap. Nze I help people. Omuntu ajja mu office yange alina ekizibu kya million 10, I just sign a check nenzimuwa. Just giving. The other day a person called me nga stuck in China. Yeetaga 17 million aleeta bintu. Nenzimuwa ne mugamba bonna abireeta njalondamu onyambaze. People approach me. Wabula simanyi nkwatagana ya Chairman Bulegeya ne Nameere yali ekomawa. Because we might be when it was a deep relationship. Kubanga kindabikira Chairman Bulegeya kunyirira gyanyirira ne Honorable Nameere they were once good friends. Awo nze nakirabye eddanga omuntu omukulu gamba haleluya. Nze story no njagibatemera. There is something ekitategerekeka between Chairman Bulegeya and Nameere. Because wano Nameere akugambye nti Chairman Bulegeya yamutwale wa president Moroto mu state lodge Moroto. President ozali Moroto mu Okutoba. Chairman Bulegeya yatwala Nameere. Mbwate ne Nameere naye namutwala mu November mu state house Nakasero. Alhamdulillah. Hallelujah. Nzenga omuntu omukulu nkitegedde. I know where the problem is. Chairman Bulegeya ne Nameere balayika bafuna obutakkaanya. They had a strong relationship. Balayika baali bamekwano. There is something hidden. Waliwo ekitali kituufu wakati wa Chairman Bulegeya ne Nameere. Because abantu abetwalako mu state house emirundi ebiri nga buli omu atwala munne batuuka batya okuyomba. Buli omu nanga tamanyi munne. There is something fishy. Azungu ne bweba oyina ne fighting $1.5 million. Osigala okyasosolebwa ne bweba otula ku ntebe eri ennene. Basonyiwa abazungu. Naye wano ekyaddonde ewange tebansosola. N'abaddugavu ne nga akaseeri nanona muwogo kandipeke wakandyeko era nga bwenzayo muwogo bwe mbaatisa byakuyiya ffe twakulya ku street. Sasa ngero musajja ono era kati gwogera ofuuka sponsor asonse. Ndi mu bulimi balinga free delivery oli agala kawunga nyama ya mbuzi okuba bukubi simu nga bijja ku mulyango. Oh, are you the one who conducts the Mulinza Farm beef distribution? Like that kanyange ndi Mwami Sesanga mbadde nsakola nawe ku kya marketing. Sesanga marketing ye noonya naye tujja kulaba. Uliriza Sesanga gwogera soko sponsoringa program Paluka ebintu bino Sesanga bimubuulire bulungi abitegeere kuba abitegedde naye kati tulinze kubiraba nga abitegeerera ddala. Sesanga nyini bizinesi ya Sesanga njagiranga ku bwereere n'abikole tubirabe wano. Ebintu bitegedde Sesanga kati enamba ya Ashibage yereta Kato Ashirafu ndiinayo nagifunye dda. Tuli kumuweereza buyambi Nina kati ne ya Faruku ndina
Yengo musajja wangu yashibaga mufollowinga yenge na munyingiza ddala. Mufollowinga ddala kuvadda we yadda. Linda okucho muno nyamwami Sesanga soko mpeko sente ze. Mwami Sesanga chogambe nambo panga kati mpango juza contact buku. Tuli mukusonda nogambe yapundo zile yagundo nde simanyi bino byakwewanika ng'ebya Nenda kwesonda nga muganda wange ze ndiwako yasina bino byakwewandika ndi musajja wa wansi ndiyo siri 10 tulusiima tetuyigambe buzi tugambe kyona kyo tuteekako ssebo tujja kulaba sijja kwetema sijja nga bali abasubira milioni emu ngenda kusobola banange you put Osin DJ up ono wa UK take naye kamberekereze leero kasena tukoze bulungi tamuwa mitima Sesanga tukoze wamekubeeraganese lyoba okwata tokyusa ddala hi Osin, that's my friend Osin DJ hi Osin DJ tuwesente tulikola agamba tashibaga Chagamba baba Osin DJ abirawa he's in London. I'm good. Osin DJ twagala sente za kamera gwetukwagala za kamera omanyi SC events ba SC events kati Osin DJ gwetukwagala mu sente za kamera podcast ezo enyo bulungi kale tuziteekawa enamba yiyawo kugundi ereta Ashraf kato Ashraf nene ya manager wa Penge yandigisomye tumusuuliridde nnyo nakugambye opininga enamba ya manager enamba ya manager kanjipininge wali ku window ya Penge okitegeera manager wa Penge bweguli jajja neme kubanga kano twakagobye ffenna kuva ki Osin DJ oli buku initiating he's naye mwe ashbaga tereza kamera network tebula Osin DJ navaako wakati saa zimenu kamera tujimaze tereza ziseti kamera tujimaze twetaga gimbo twetaga ekitaala lwingira iti biki byonna kusipiika bikoze bitya waliwo omuwala atunda very nice items for setups for podcast bamita lindako ojja mukolera akalango asooka jje nakuba kalango just ndikurecommend wano Uganda muyita jje wano muyita jje ndabika mumanya amanya okujja ku TikTok nabiraga nga abitunda yes kali akawala katu I know that girl ne Oscar Kampala bamuse wagulu agenda tuwa sense leta Oscar Kampala Oscar Kampala mbuzeeko ebbanga ddene naye simula aliwa Oscar Kampala muleeta atubuzeeko leta Oscar Kampala DJ amyansiza Oscar Kampala nkyamulaba Osin DJ ogambye abeera London he stays in London I think omumanyi oba omulabe mu face he's usually with Shady mumanyi ani aliwaawo nzo kuba manyi face bannange disease enamba yonge nnemye okuteekako etya ate Ashbag mbadde nsaba onzija wano kumpi wooli onteeka wansi awali baby wange nakutaddeyo ng'oyimiridde onkube n'akaama nga tebawulira naye wobeere mbasikuwulira kati bakuteeka okumbi onkuba akaama Ashbag olabika baby wange oyagala musigaza lwaki oli naye kati ate anti eno namba Ashbag alina byagala oyisaawo naye era tajja kisobola biri bitya Rajabu mwendi Ashbag ogamba ki nayo man Osin DJ amanya leeta kato Ashrafu Ashbag ogamba ki man obuzeebuze ndi wano sigamba mbuze njagala kulabika Penge noonyeza paka eno mu jendi kati sawa yakunzijayo omulamu oguliyebale wagala okukoleza omwana siringi 2 msonyi olina account olina PayPal simanyi wano Dune simanyi Dune
ensolo zimuswichinga. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.